amanya bampita Majera Sofi. Majera Sofi. Chiwe omuntu otya? Mwami wange. Musajja tabalirwa nzaalo. Abakazi tumukikkiriza. Abakazi baali bakikkiriza. Omusajja tabalirwa nzaalo. Tabalirwa nzaalo. Ewa mukyala wano omuleeta? Sina mutawaana. Nakitundu agenda mu byakiko. Baawuka bulungi. Zebagala nga Kalina buzibu yadde n'akamu. Kalina buzibu yadde n'akamu. Kalina buzibu yadde n'akamu. Nga bazibu ki? Gye bagenda eyo ku biggulu bawuliriza bakali mukamu. Gye bakola ki? Basomayo bafuna balina abaana bandi ebizibuzi. Babawaayiriza. Owange si bwali. Owange si bwali ate okwana si kukyawa. Bw'aba ng'agenzeeyo n'akwana, abakazi babeekwanira wabula bo si be babakwana. Mu bikula abakazi babeekwanira bo si be babakwana. Bw'anaakukuba ng'osinkere. Abayimbi kitegeeza si bituufu babawaayiriza nabo bantu nga mmwe. Naye asobola okusanga omuntu n'amwegomba gye siri nga nze. Kaakati bw'aba ng'agenzeyo neyesaana asanga omuntu gye siri nga tasobodde kundaga, kaakati ekyo nga sisobola kinoonyereza. Kaakati Majera, omukulu aba agenda ku bivulu, mugenda naye oba gw'osigala waka? Ebiseera ebisinga bwe biba bivulu byakumpi tugenda ffenna. Tugenda ffenna bwe biba nga bivulu byakumpi. Bino kalenda, muki, kidomusite. Bwe biba byewala nga tagenda kudda, ng'agenda ng'afuna bamubakinga. Sooka olinde. Majera oli muyimbi? Siri muyimbi, naye afuba okulaba nti nno ndi muyimbirako. Mubakinga. Ekitegeeza ebiseera ebimu otambula naye. Ebiseera ebimu ntambula naye. Mbadde sikimanyi Majera nti oli muyimbi. Ntambula naye era ebiseera ebisinga mubakinga. Baserevu nga tebafumika. Nga lwaki tebafunika? N'okumutuukira obutuukiriza. Nange sifunika kuba ndi mukazi mulungi. Wandibadde okibuuza ye nno yanfuna atya. Wandibadde okibuuza ye kuba nange simanyi bwe yanfuna. Kati ebivulu ebyawala towuliramu gundi nga agenze Mbalala, agenze Kikubira Kasensereyo ku mwalo ali Kadosi bwebamala n'emyezi nga tebakomyewo. Talina mutawaana kwasitaba nga akukubira essimu akuweereza ekyokulya. Ye muntu atasobola kwata kipa ya soda n'agissa ku mumwa n'aginywa n'agimalamu ng'akimanyi nti abaana ewaka tebannalya kiweewa. Ye muntu gw'atasobola kugamba nti nakutta ekifo ky'ennyama n'akirya ng'akimanyi nti omwana we ewaka tannalya kiweewa. Obwo omutima tagulina. Nange mwennyini nti muzadde omwana we tanneesiga nti muwadde n'agenda kunta ataliimu. So kati bw'abeera eyo tolina kyo tofunamu kutya kuba abakazi batya nnyo. Omusajja agenze safaari simanyi biki kati babeewo ateesereeyo nabwatuula nawe bamusobola ekitiyo. Nedda naye alina okwedifendinga ng'omusajja. Naye abeerako nno olowooza nti buli amugamba nti ye agenda bugenzi. Naye atya ebirwadde. Wakikubidde paka kati nga teyafadda bangi abafudde naye yeekuuma ng'omuntu. Era mbadde njagala nnyo okulaba omukyala wakadomo kamu atugulire ku mbeera eyo batemutera ndabika. Simanyi lwaki temulabika abakyala babakadomo kamu. Lwaki tetulabika? Owamukabya wali omulabyeko.
namulabako gwoyinza okuba omulaba mulaba gye tutambulira era mutulaga nze mumanyi tweyanze nnyo bakera kinesooka ekiteesewa kutangaza ku bantu yenkuja baawo bamukwata batesoka olinza abantu process nga bwe yali bamukubidde essimu ne bamugamba kiweebwa oli n'amugamba nti waliwo ayagala omukolera akayimba ka campaign n'amugamba oliridda wako oli nti ndi kalenda n'amugamba nti eyo nga wala ko oli nti nina entambula n'amubuuza gw'oliridda wa nti ndi Kawempe n'amugamba kale jangu kusinkana eyo n'alinnya n'ava eno n'agenda e Kawempe bwe yatuuse eyo nagenza okulaba ng'akomawo wano n'emmotoka 3 lwomumeka ku ssaawa mmeka leero lwakumeka leero sula Sande olwokuna ku ssaawa 9 zagenza okuwera nga bali wano bali mu nnyumba baginkuula Ndiiru bwe yabagambye nti tusinsingane e Kawempe ne bagivuga ne bajja e Kawempe naye n'asembuka okugemagambye okudda e Kawempe n'agenda bwe yatuuseewo ne bamukubira ne bamubuuza oli ludda wanti ndi wano n'abalagirira waali ye ng'alowooza nti be bali bagenda okukolera akayimba ka campaign kaakati bwe bagize ne bamukwata ne bamuyingiza mu mmotoka ne bamuleeta paka waka mwabadde wano mwabadde mukyali munju twabadde tukyali munju twagenza okulaba ng'akonkona ng'ababuuza nzikirizibwa okuyingirako mu nju yange nga bamugamba tewali buzibu nga bayingira abasajja nga bali muleeya nga 15 bwe bayingidde mu nnyumba nga batandika okwaza buli wamu nga bayaza ebisenge byonna nga bayaza amadiiro nga bayaza siddi zonna nga bazitwala buli kimu nga bakitwala flash memory card byonna nga babyetika nga babitwala era mu nnyumba limwomo temulimu siddi yadde n'emu siddi z'omusajja ne bayingidde zonna ne baziyoola ne bazitwala abasajja bano baddidde mu mmotoka twagala soka tegeeza wabaddeko ab'ebyokwerinda oba bazze baleeya wabaddeko abapoliisi 2 bano abambala ebyambalo ebya kitaka nga balina n'emmundu 2 kati abaleeya be bayingidde mu nju nga bayitirivu ne bamuganda n'okugenda emmanja okukola susu ne bamuwa baketi afuke mu nju ng'alinga omutwe so we bamuleese ne bamuteeka mu ddiiro n'abagamba njagala kweyamba ne bamugamba funa baketi weeyambira awo abaana bajja ddiiro nebuuza lwaki bamubuusa kwekyo nga tebambuulira era batuuse kumutwala nga teboogera nsonga ki gye bamukwatira kati bwe bamukutte ne bamuyingiza mu mmotoka ne bamutwala zagenza okuwera ssaawa 10 nga bamugyewo wano nga bamututte makati bwe zawulize ssaawa 2 ez'ekiro nga tebalina bwe bamukisa nga bazuuza musunzi ye mwenyene namugeresinamugamba nti nkubidde ku yalooya amasimu agage bagamugyeko dda nagamba nkubidde ku yalooya naye nagamba nti bagenda kumutwala kireka konze kale nagamba nti bwemuba munjagala mukubako eyo essimu kati nenjuwa mutabani we asobole okugendayo yeyalooya kati awoze nange we nakomye okutegeera kati waneeno mu nju bakola saaki ennyumba yonna oba jasi baagira wano mu ddiro ennyumba yonna ebisenge kati akatimba kokubuliri baleka konna bakakubulira ekisenge bayingirayo obusawo buli waggulu ne babuyiwa byonna ne babikunkumula ku ttaka akatimba ne bakakutula buli kimu ne bakifuuzafuuza ng'alinga omuntu omubbi nga babagamba banoonyaki tebalina kye batugamba kye banoonya wabula batinkula butinkuuza ennyumba olwo bamutadde ku mpingu oba nga tebamutadde ku mpingu wabula nga bamugamba ayitawo ng'ayitawo nga bagenda nga batinkula buli wamu kati mu kusimbula wano abagamba ki nti bantwalira ki
mukusimbula yagambye bugambi baana be nti nno mubeere bulungi kankomewo temulwala. Temwafunye mukisa kubuuza basajja bano nti omusajja waffe gumugize oba babawa ekipapula ekimukwata babawa arrest kwababuuziza mumukwatira kye ne batugamba bamukwatira esimaya composition ebyo ebyoluyimba ki olwa Nantaba. Kakati ate twagenza okuwulira nga bagamba nti Nantaba tutabiriimu nga ye abyegaana. Nga tetunagenda wa Nantaba tugenda abantu baagala batangazaawo biki bye bakutteko mu nnyumba, biki bye batutte, biki bye babadde ne keesi yabadde ya Black. Babadde ne keesi yabadde ya Black nga nnene ng'eri wabweru nga buli sidi gye bakwata mu bagiteeka mu keesi omwo. Ne bakwata sidi zonna ne bazijjawo ne bazitwala ne sidi yabadde mu DVD ne bagijjamu ne bagitwala. Nga bamaze okubitwala ne babiteeka mu keesi ne basitula keesi ne bagiteeka mu mmotoka. Ne bamala naye ne bamukwata ne bamufulumya ennyumba ne bamwetika ne bamutwala ng'amasimu gonna bagamuggya. Awo nze wennakomya okutegeera. Kaakati awo tuyingira Friday bamukwata lwakuna. Friday mutwala obuvunaanyizibwa okutegeera ekigenda mu maaso. Abaana bagendayo. Bwe bagendayo ne bamunoonya. Bagenda wa? Nakuba amasimu. Nakubira ono omusajja ono abeera wa Baba ne Romitaani ono w'amaaso amanene. Seggona. Namukubira. Bwe namukubira ne mubulira n'aŋŋamba nti bamukutte wakoze bamukutte Kibuli. Wabbo bagamba bamutwala Kibuli. N'agamba katonzeeyo abantu. Bagenda okutuukayo Kibuli kataliyo. Ne bamala ne bagamba bamutwala ku Sumaya ku koloni Kampala. Bagenda okugira nga ate bamutwala Kibuli. Kaakati kyo batugambye ate bamusuuzawa Sumaya Mbuya. Ne bamuzuuza buzunzi. Kati tumanyi kituufu kye baagala. Kakati minisita yavuddeyo n'agamba nze si yenze Nantaba yekka ali mu ggwanga lino. Omusajja teyayogerako nti ayimba ku Nantaba ayimba. Ekiteekerezo kati ye minisita agamba waliwulire ba minisita baliwulidde ku mawulire nga agamba nti ye tamulinaako buzibu nti ye si yamusibisizza naye omusirikale gwe bayita Enanga ye yagamba nti Nantaba yakwata ekkubo n'agenda n'awaaba omusango. Okubadde gyeguliraatamanyi nti Kiweewa yamuyimbako nga tannalaba ndowooza vidiyo ya luyimba. Enanga agamba Nantaba yagenda yakwata ekkubo n'agenda ku poliisi n'awaaba n'awaabira Kiweewa bwera omusango bulijjo gyeguli. Naye nga ffe tetulina kye tumanyi kati yagamba talina kyakimanyi ne tulabawo okubuzaabuzaabo. Kati Nantaba yenga bw'agamba nti talina kyamanyi. Enanga agamba gwe yaleeta omusango. Kati mwe mu mbeera eno mwenga mugamba ki? Kati ffe mu mbeera eno tugamba wabanga ddala kituufu tabimanyi minisita Nantaba tubadde tusala tukolera ekintu kimu akwate kuba agende okutumira omwami oyo gyali omwami Kiweewa gyali abagambe bamutte ekyo twagala kyokka tewali kimu. Bw'ana agendayo n'abagamba nti bamutte bo ne bamulemera ne bagaana okumutta ate nga bagamba nti ye yamusibisa. Awo tujja kumanya nti waliwo amuli emabega. Kuba waliwo mawulire nawulidde nti Nantaba waliwo abamulwanyisa. Okitegeera kati mukumulwanyisa nti waliwo external forces. Kati forces ezo zaagala kukozesa Nantaba. Ye Nantaba nga ye nze badde nandirowoozeza nti ye wabagamba nti waliwo abamulwana nga baagala yita mu linnya lye bamwonoone. Nze mbadde ngamba yandivuddeyo n'agamba nti nti aveeyo akole ki bino byaffe kati fa ababirungira kati fa ababirungira nti nze kye mbadde nsaba
nti Nantaba yandivuddeyo najja oba yazekwa yabyogeredde ku wakaawo. Kakati mweki kyemulowooza nti ani mutuufu ku bonna? Tetumanyi mutuufu. Because security wegamba nti Nantaba yalopalisa. Nantaba yagamba nti tetumanyi mutuufu babuzaabuza naye ekyemmanyi kiri nti wadde yayimba buye kyekituufu kyemmanyi teyayimba buye kubanga ne uniform nagibawadde era muwala we bwe yayimba yali abeera wano ngasomera gijjakalo muwala we ng'alina eddala lumu twavaako nawano nga tulina gye tugenza ku show ne tuggala ennyumba twagenda okudda saa 8 ogwekiro nga yagiggudde n'agenda nga yagenze mu bibi endoozi aliwo obusajja bwe bwaliwo muyisi muwala wakyo muwala wange muwalawo muwala wa muganda wange kakati tetumanyi lwaki babuzaabuza bwe bati. So Kiweewa nomugamba nti Kiweewa yetayimba ku Nantaba tali mu byabufuzi yadde n'akamu era ye tamuyinako mutawaana akayimba agamba Nantaba otabandayo ojja kussa omwana wange bamu okuba abayimba nti okuzaake kati ndowooza owulira ensonga omusajja yateekamu sayansi yateekamu obwongo obulungi okugatta ebintu. Kakati vidiyo eyasooka nga kuliko ebifaananyi eraga vidiyo ani yagikola vidiyo yaliko ebifaananyi bya Nantaba n'ebirala. kati bano abantu abasala ennyimba bano abantu abasala siddi nga bwona ogamba nti omuyimbi yafulumiza oluyimba naye tanalokolera vidiyo kiwulira naye bano abafulumya bano abatunda ennyimba bamanyi okukola ennyimba ne baziteekako ebintu byabwe bo byebaagala nga bwe banakwata ggwe ne bakuteeka numako omutwe ne bakuteekako wano akabuzi kitegeera olibabikola ku WhatsApp babigatta kakati ne bakwata nze ne basala wano ne banteekako omutwe gw'omuntu omulala okitegeera ne banteekako mamafiina ne bagamba ntwadde twegatta kitegeera kakati ebintu ebyo babikola basobola okubanga bo bano abakola ennyimba bakola ebintu byabwe ne babigattagatta ne babifulumya mbu ye vidiyo si eyo official video okumayimbo enkube esi ye vidiyo tukube eyo talina kyabufuzi wadde n'akimu olw'ensonga ye talina yakoma mu kyakusatu era ne bwaba ayimba ku stage agamba nakoma mu Bisiri Kasana Primary School sirina muntu nensubira kwesimbako era twabeerayo owobufuzi agamba nti nze Kiweewa si alina oluyimba ne fulufiga oluyimbawo lwenawuliddeko mu mmotoka ya fulufiga nga lugamba lutya sijjuke manyi sikwata nnyimba simanyi naye nga eddoboozi ly'omukulu ndimanyi waliwo akayimba kapita tekanafuluma fulufiga yabadde ansampulinga fulufiga weenaaleero neŋŋamba omusajja ate siyagala bitegeera ebintu bya politics tali mu politics ayambadde simumanyi mu politics ye muntu atalwana ye muntu gwotaliwulirako nti yakubye omuntu oluyi ye muntu gw'olinnyako n'otambula n'ogenda mwami kibuga kakati vidiyo mwakola official vidiyo weeri bulungi nnyo naye teera wekwataganira na mukyalo lwaki vidiyo temwagituteyo mu CIA vidiyo bagitutteeko yemba mutabani we yagitutteeko bagisabye bagambye bati kuba ye mukuba essimu ekiro saawa 2 yagamba baagala vidiyo eyo bagireete ku poliisi omwana ne mugamba n'agikwata n'agitwalayo naye era ne basigala nga balina obuntuntu bagenda ogikebera nga temuli Nantaba nga taliyo bonga bagamba bati kati bambi alabika ndooza naye yali talinaba kugirabako awulira biwulire kakati bwe yalabye endooza kuba ku vidiyo eyo n'alaba nga tebimukwatako okugamba tabimanyi talina kyamumanyinga omanye ekintu oba nga tonakirabako
obeera naye wamala okirabako ogamba kirabika oli yali akola kakati n'agamba tamuyinako naye ate ekyakyogedde tamuyinako naye tagenze kumuyamba singa ekyakyogedde ntamuyinako buzibu nakwata nekubo n'agenda bamusibidde n'abagamba nti simuyinako buzibu. So mwe olinga ŋŋamba nti Sophie olinga kyeŋŋamba nti Nantaba yeesitule bw'aba byayogera bw'abanga byayogera abyekakasa tamuyinako buzibu. Minisita Nantaba ayi bw'abanga byayogera abyekakasa tamuyinako buzibu si yamusibisiza talina buzibu ku kiweero akwate ku bagende gye bamusibidde atuyambe nga ffe abafamire kubanga alina famire ennene bambi njirabe bonna batunuulidde bano bonna baana be olabye wano akwate ekkubo agendeyo abagambe nti omusajja simulinaako buzibu kakati tulabe bali bwe banaamusigaza nga ye bwe bagamba nti yamusibisizza ng'akutte ekkubo n'agendayo n'abagamba nti mumutte. So mwe nga abafamire nga gwe mukyala we kyenjagala era kyemusaba siragirawo bula nsaba busale. Minisita Nantaba abafamire wano ekituufu omusajja alina famire nnene twagala gikulaga naye bw'otuukawo naawe ojja giraba naye omukyala ono mukyala we abadde asaba nti bw'oba ng'okakasa ebintu by'ogamba nti kituufu si gwe yasibisizza honorable minisita genda kwata ekkubo tewali kyovaako ogende ogambe abasajja nti nze ebyo sibimanyi omusajja bamutte mpozi nga yali ayogera kubona ŋŋamba nti yali ayogera ku Nantaba yali ayimba ku muwala we kuba n'oli omuwala gwe yayimba naye agamba era byebimanyi twali tukuba bintu bakuba bintu byabwe baali bakuba bintu byabwe omwana essaawa zino ne bamukubira essimu n'oyogera naye bamuyita Dina Nantaba Swahili ye Nantaba era ye Nantaba Swahili alibudda wabula omwana aliwala era sanga kyabadde kisoboka nandibadde mukubira essimu n'oyogerako naye. So omwana gwe yali ayogerako waali omwana waali era ye Nantaba alina emyaka 16 ye Nantaba ye Nantaba Swahili. ati mulimu ati akayimba soko baddiremu akayimba okagizeeta Nantaba ndaba naye ojja kusa omwana wange bamuntu babayimba n'emboozi zaake kandi bawuliramu ebintu bawuliramu zaake bawuliramu kati kiringa bona ogamba nti kuma enkwezo zaake nkiwulira ati mugatte kakati bwongamba nti genda ofuuwe mu kyoto ekyo kyake okiwulira ti naye naawe nkuzi watadde mu kyoto mbisi naye genda ozifuuwemu zaake kiba kiregeeza nti zaake bwogamba gende mufuuwe kuba netutegeera wenalebuzagamu oba togamba kufuuwa zaake nti abayaka oba ngamba kufuuwa nkuziri zaake okitegeera kakati abantu balina okubeeranga n'okufumiitiriza okw'amaanyi ennyo n'osooka onoonyereza ku kintu nga tonnaba kukola nsobi okitegedde kubonze bweŋŋamba nti genda ofuuwe mu kyoto enkwezo zaake owadde ongamba nti abantu balina okukola ki balina ofumiitiriza ne bategeera nti omuntu bw'abanga kati nga bwonoŋŋa nti fuuwa mu kyoto ekyo enkwezo zaake oba ogambye zaake nti nno bwe banfuuwamu oba oŋŋambye enkuzi okitegeera nakati bw'abanga embooko zino okitegeera bamukuba bagamba nti embooko zaake kati nga kono omunaabeerawo nga muli bavubuka n'agamba kwenkusobola nti tonsobola kwenkusobola nti tonsobola kale eŋŋumi zaake jangu abasakanya bagamba zaake jangu kale mubikonde jangu ebikonde byake okitegeera so kati olinga ŋŋamba nti information eno abamu twagifuna mu bukyamu bagifuna mu bukyamu tamuyinaako buzibu nti oba kyewewa yayimba ku Nantaba tesobola namuyimbako yadde talina nakyamwagaza wabula addemu yeetegereza evidiyo y'oluyimba asobole omusonyiwa bw'abanga amuyinako ku mutima kyamulowoozaako nti oba yamuyimbako addemu yeetegereza evidiyo y'oluyimba amusonyiwe akomewo asange famire ye. Kati Sophie
abayimbi twalabye ne bazungu wabategedde bazungu nabo babayodde mu mbeera yemu eyo yakugattagatta bifaananyi abantu ba art kati gwe bawo muyimbi bayimbi abali awamagezi ki mbeera eno gyetulimu tugenda ya covid mulimu obululu mulimu biki kati ebintu byonna ebyekwasaganya omuntu agattagatta ebintu ebitagatta abayimbi si be bagatta wabula abasala ennyimba bebabigatta gwe nga bw'onooyimba akayimbako n'okamba nga tonakakolera vidiyo nempulira nga kanyumye nze nenkagattagatta okitegeera nemmala gateekako byesiisobole ebitasoboka nze nenta vidiyo tolabangako nga bakoze oluyimba ne bakola vidiyo nga oluyimba luyimba naye nga vidiyo erimu ezannya nga si yeyo naye nga bo balutadde basobole okufuna ssente tobirabangako kakati basobola okuba nga kyebakola so bano abasajja bo bata ati mulala bata ebintu byabwe nga birina message ndala abaana ku street ne bagatta ebirala naye nga bwolaba oluyimba lwe tebulina kyebikwataganako yadde oba omukazi oyo yamuyimbako yadde n'omulundi n'ogumu kati kikyosaba gavumenti kozera poliisi etwalibwa gavumenti kyensaba gavumenti nyambe bakwatagane n'omukyalo oyo Aida Nantaba bayambe omwami Kiweebwa bamewasanga famire ye bambi talina mu byabufuzi nti oba waliyo omuntu wagenda okwesimbako talina kyabyogerako talina kyagamba nti oba abeere nga bigendamu yadde simuwulirangako wadde n'omulundi n'ogumu era ye agamba nti tewabangayo omuntu agamba nti nsobola okuvaayo nenzija ne mwesimbako kubanga saasoma nakuma bisirika sana pulayimaso sigenda kwesimbawo siyena bitabo kakati nze neyimbira nnyimba zange nemala okuziyimba nenenywera omwenge gwange neziriwaka nendeebaka gavumenti tagirinaako buzibu yadde n'akamu tagirinaako buzibu President Museveni musaba atuyambe omusajja ono alina famire ennene etali eno yokka gyolabye wano alina famire ennene naye President Museveni musaba wamu ne minisita Nantaba ne banna bonna bekikwatako besimanyi mbasaba batuyambe omwami ono bamute kubanga talina musango tetukyalina kyakulya bukyanga bamutwala tewali kyebatutuukiriddeyo wadde n'ekimu kiwulira kakati abaana tetulina kyetubawa omukulu yagamba ki baŋŋambe ejjemba yagendayo ekituufu kyekivaayo bagamba ki nti musango ky'omutuufu omusango gwego gwa Nantaba oluyimba lwe lumusibisa bo lwe bagamba kubanga bwe yakuba essimu ekiro yagamba nti baagala oluyimba ku poliisi eyagala oluyimba vidiyo y'oluyimba entuufu era jjemba kakasanga yalutwalayo kakadde simanyi kikituufu kirala kye bamwagaza bayimbi bakatonda mukwazeeko wamu nalabyeko nga muli katunga nendabako ne Ssekiganda nendabako ne Haji Gundi Haji Kyola bawalukaga mukaabya baani abo sennabalabako tweyanzeeke maama ono tubadde ono ye mukyala wa Kiweewa so tubadde naye atubulira ki ekigenda mu maaso omulamu bwa muganda waffe Kiweewa si munnabyabufuzi tabeerangako mu ebyo bya politics yeekubira kadongo kamu nakunywa mwenge gwe n'akomawo neyeebaka okitegeera so tabiriimu ebintu byammwe naye Mama Nantaba famire neekusaba ekituufu ekyaddala famire tebalibulungi tuukawo jalaba omusajja famire abaana baalina n'abakazi nze ndabyeko onoomu naye nga wagambye nti omusajja tabalira enzaalo so tomanya abakazi balala famire endala zaalina netuyinza mukyakinga so naye nga mbadde nsaba nti tubadde tukusaba nebulombeefu
bw'oba okakasa by'oyogera nti omusajja ebintu byo tobiriimu vaayo ogende ku poliisi ogulewo omusango akugalewo mugazi oba yandikugulawo omusango ogugamba nti bampayiriza kuba batugamba yeyagugulawo yakubuuza ngeyagalewo biki byesigula batugamba yeyagugulawo kakati akugalewo abagambe nti kiwe wasimuyinaako buzibu teyayimba kumuze mumute kakati tulabe baliko banamusigaza bakubulire kyebamuvunaana nga ye agambye nti bamute fe kyetwagala okuwulira ngaabafamire naye abaana b'endowooza obalabye abaana mbalabye abaana bakaaba nemmere tewali so mwana ntaba abafamire kyebaagala vaayo naye mwennyini bwakwata ekkubo najja wano nayingirako mu nnyumba n'alaba abaana embeera gye balimu tasobola kutakwatibwa ku nnaku kubanga oli abadde abanoonyeza ekyokulya kisiganye bulijjo akola naye okuva lwe baba bateeka mu kalantiini omuntu sente zonna ziba ziweddewo baba baziridde ziweddewo ate tetuma mwami Museveni ddi lwagenda bagula kuddayo kukola ate mwe abayimbi tukyali tetumanyira lwagenda kutugula nti oba bagenda kukola bayinza n'okubakuta omwaka ogujja kaakati mwami Museveni atuyambe bwe kiba kisoboka ate abaami baffe baddeyo bakole bambi bali mu mbeera mbi sijja kulimba tebalina ssente zebakola ziweddewo tuyanza time fena feka tugende tutuuse eddoboozi tuwadde so baanantabanze kintu kimu kyenkusaba vaayo taasa famire omusajja ono yamanyi famire engeri gyabadde agitetenkanyamu yamanyi babadde agitetenkanyamu ate tayina eno yokka alina famire ziwerako tayina eno yokka gyolabye kakati weebuuze gwe nga bwolabye eno famire eri wano n'ogikwatirwa ku kisa naye ezeeri zotalabye olowooza balyaki obuzibu tulimu bw'amaanyi nabadde mmanyi nti waliwo bye banaaba batuleeteddeko wano oba tunafuna ku buyambi oba mwami Sipaka anatuleetera ku buyambi oba mama Fiina anatuleetera ku buyambi kubanze bwe bandineetedde wano ku buyambi nandibadde ngabanya nempeerezaako ku famire ye nembayita ne bajja nembagamba mujja banaye mulina abaana tewali ababeezaawo naabadde batunulidde omuntu atya nga yamanyi bwatetenkanya famire ye nesobola okubeera naye kakati weebuuze bamutudde balyaki tewali bwabadde ava ewaka ng'agamba nti si papa ye mukamawe naye naye sinnamulaba si papa era tumuyite kubanga abadde ava ewaka ng'agamba ngenze makindye ewa papa ngende ndabe si papa ewa papa misaaki ngende ndabe gundi si papa kakati bwagendayo ng'amugamba nti abaana baagala ekyokulya Sophie olinga ngamba nti si papa jja ataase ku mbeera kubanze gwemanyi nga mukamawe gwemanyi nga mukamawe musabe si papa musaba omwami gwayita si papa oveeyo ojja otaase ku embeera mbi ne mama Fiina mulabye ayamba abantu bangi ku TV n'abawa ku kyokulya naye tumusaba akwate ku bajje bambi ayambe ku famire y'omwami tebali bulungi embeera mbi era naye abalala babadde ne famire ye endala yabadde wano jjo naye nga era bagamba tebalina kyakulya talina musango gwe yakola tali mu byabufuzi yadde n'akamu naye bamuyambe bawe famire ye ekyokulya omutima gubeere mu kumuwaali alowooza byonna alowooza biri ewakati wali kyakulya kati byonna bimusobedde embeera yekomera si nnungi
tweyanziza bagala baffe basobola okuyamba ku famire eno omusajja alina abaana bayitirivu obalabye waliwo abato bano wadde sinze mbazaala abasigwa bazaala baana be naye ngaera baba bange baana be naye nga baba bange bambaleeta baleeta biwabanga abaddiingana baana be naye nga abaana b'omusajja baba babo tosobola kubagoba okiwulira kakati olina okutetenkanya okulaba nti obaliisa tewali kyakulya kakati n'abeera efamire eri nabo jjo abadde wano singa waze gulo nobasangawo n'olaba enju bwekutta akati ng'abaana bakaaba bali baagala amata bali baagala ekyokulya bali bakaabira wali wandibadde okwatibwa ekisa ne bwewandibadde olina omutwalo gumu mu nsawo tewandigenze nako wandibadde okukugjayo n'oguleka waawo so bannayuganda bakuyambe bannayuganda basaba bakuyambe bannayuganda basobola okuyamba ku famire eno bwekiba kisoboka nga waliyo abali ewala batusobola tuuka osobola obbawo enamba enamba eri 0754 abasobola okunsindikirako kasente eri 0754 326 eri 0754 326 eri mwanya gani gwagirina ate kati oli atayinza okulaba ku kamera ate nagamba nti ate bampe enamba y'omukyalo oyo ate nina byemugamba tusobola osisinkana ate alenga ate ebyokusisinkana tebiriimu ebyokusisinkana tebiriimu abantu abalaba nnobaitamu gayinza okuba ate ngaayagala musisinkane ebyokusisinkana tebiriimu wabula kusaba buyambi omuntu asobola okusindikako obuyambi bweyo ennamba n'ayamba omwami oyo ku famire ye nefuna ekyokulya yaba asindikirako ku nnamba eyo basobole okufuna ekyokulya nga bwobalabye mamafiina kyemmanya endowooza anaatera okujja tumunoonye mamafiina ayambye abantu bangi simanyi nti ayinza okulekerera kiweebwa tamuyinaako buzibu kyemmanyi nti anaatera okujja nesipapa tamuyinaako mutawaana nesipapa abeeyo tamuyinaako buzibu